It is the final channel, Zanella alongside SPV Graphics. Story eriwo kati ya mwana muwala ya Jasmine. N'ekifaananyi kye yawanise ng'atiisatiisa ensi oba ng'agiraga omwami. Nze nno ndowooza ekyo si kituufu. Yabadde publicity stunt. Omukulu ono gw'alaga bamuyita Kashaka. Eddala linnya lya Kisiraamu. Mwana wa mugagga Embalala, omugagga nno binojjo w'otuuka Embalala n'obuuza erinnya Kashaka. Otegeera nti kati osanze baddooni b'ekibuga Mbalala. Omukulu ono mumanyi mu buntu. Mumanyi. Alina foundation gye bayita Kashaka Foundation. Mwalabirira abantu ab'enjawulo nakola ebintu ebirungi eb'enjawulo okuddiza eri abantu. So ndowooza omukwano gwe ne Lydia Jasmine gulina okuba gwali gwa bizinesi. Jangu oyambe ku fundraising bweti. Jasmine we yafulira ebyo bifaananyi. Okitegeera kati Jasmine tagezaako balimba. Alina okutulaga, waba asazeewo okutulaga alina kutulaga mutuufu. Bangi mubadde mugamba Kenzo yakubiddwa enkokola. Ebintu bya Kenzo ne Jasmine twakolako interview. Jasmine n'agamba tamanyi lwaki bamusibako nnyo Kenzo. Naye nangamba mukwano gwe era owaddala kuba ye Jasmine yaŋŋamba emikwano akola n'abantu balinako levo gye bayinza omutuusaako. Era nga Eddie Kenzo beyeegomba kanne Kashaka mwemo mwagwa. Zino zonna video ziri ku social media. Jasmine atulaza omusajja, Jasmine abalaza omusajja, ne posti zonna publicity stunt. Si bituufu. Omukulu ono yakola embaga era yanyeenya Mbalala okumala ennaku 2. Mwogera mbaga ya Rema oba kwanjula kwa Rema. Ono omukulu Kashaka. Waliyo abagagga mu nsi eno Uganda nga bo tebajja kwemulisa nnyo. Naye genda ku Facebook onoonye Kashaka eddala lya Kisiraamu ojja kulaba embaga eyo. Nkuteereddemu wano ka kiripu kati ebyo byonna ebiri ku social media. Jasmine atulaza omusajja, ekituufu Jasmine yagadde bazannyira ku mutwe okujjako nga yeerangiridde mbu ye second dish yewa namba 2 awo akuba kameeme. Naye bwe kitaba ekyo ngeri omusajja gyali omusiraamu tomanya asobola okuba alinayo akameeme. Naye bwe kitaba ekyo Jasmine atuzannyira ku mutwe. Jasmine ensi wowe osazeewo gibuulira ekituufu. Naye kino si kituufu. Era video zonna ne Facebook comments si byonna ebyo babalimba nti ogwo gulina okuba gwali mukolo. Jasmine kwe yalina omukulu ono. Mbalaze wano ku bifaananyi ng'omukulu ono era alina Eddie Kenzo. Ekikulaga nti foundation waka gye bakola olabirira abantu ye bagatta. Kenzo we yali addayo mu nnyumba ye, omukulu ono yaliwo. Mwomulaba ebifaananyi by'ennyumba y'omukulu ono Kenzo gwe yali naye mu nnyumba. Kitegeeza ba mukwano Jasmine Kenzo kiriki yemu ne Kashaka. Bamuyita Twaha Kashaka. Ba mukwano bino ebyagamba nti yapostinze ebiki nedda. Tebigenda kubanga biriwe bityo, tetugenda kulimba nsi. Jasmine olisalawo tubulira omusajja ojja muteekayo kuba nangume yataddeyo ekifaananyi. Yataddeyo ekifaananyi yakyanjudde. Ekyo nakyo kyawedde. Naye kati tukiryalinze story eyo tukulaza omukulu ono yakola embaga ye. If I remember very well it was 2000. This is 2019. Just put 4 years back. 3 years back. Embaga eyo yagikolera. Era Mbalala neewuuma era ffe twalyako ku mpombo. Kati ekyo Justin yagadde kibagamba nti waliyo abagagga nga tewakasuka ssente naye nga amanya magagga. Gwoba wakana genda Embalala ogambe Second Street ogambe Kashaka. Teri atamanyi mukulu ono. Kuva ku muzeeyi, it is a very very huge name in Mbalala town. A very big name in Mbalala town. Kyenyinza okugamba. Kati nkuteeredde wano ebifaananyi ebimu ng'alina Eddie Kenzo, ebifaananyi ng'alina Lydia Jasmine nga yayagadde obibawa, naye nga nze mbabuulira amazima yabadde yabadde akuba ntiisa kulaba oba ddala ki amawulire nga ganvuddeko. It is the final channel, Zanella alongside SPV Graphics. We out.